Kumaalia. Esawa yonna. Checha tuse kusomero lyamu. Taate kitya. Emyaka gyonna. Kyosomedde ku ssomero eryo. Mwe abadde basooka okuwummula. Kigazi. Naye ku mulundi guno mwe abakyasoma. Amasomero gonna kyalo kuneeno agatwetoolodde baawummula dda. Abaana bonna ku kyalo kuneeno baawummula dda. Naye ate mwe mukyasoma. Saagala. Taata naawe. Nze ekyemuwa essomero oba nze ate abaana nti bagende bawummule. Nze akola puroguramu z'essomero taata. Nze azikola. Nze ndi muyizi. Oba tugamba nti enkya mujje musome nga tujja. We tuba tetugenda nga tetujja. Ki ekyamazima? Tamweno nange neewunyizza. Tuddewo okuwummula. Alimba. Hello? Sebo no tata Nsobya. Sebo mukama wange oyogera nange kati. Kakati munnange yenze HM essomero Nsobya gy'asomera. Ti munnange obutasobola budde. Badde nkukubidde kutegeeza nti abaana twabawummuza obudde bukyali. Era bamaze weeks 2 nga bali wakati wabawummuza. Olw'ensonga nti ku mulundi guno tuwummuddeko ng'obudde bukyali kubanga twayagala tukole renovation z'essomero tulidaabirize lisobole okubeera nga likola ki nga lifaanana bulungi. Ensonga lwaki twata abaana ng'obudde bukyali bakomewo waka tusobole okuba nga tufuna obudde obukola ku nsonga eno ssebo. Tubakubiriza nti newankubadde nga abaana tubatadde ng'obudde bukyali abaana mbafunire ku budde obayigiriza emirimu n'okubawa ku budde obusoma ebitabo ssebo mukama wange ssebo basobole okukomawo ng'ebintu bye twabasomesa tebabyerabidde. Kale beera bulungi ssebo. Nsobya. Jangu.